godfather wamutegeera otya? How did you? Namutegeerera. I knew Godfather through social media as a spiritualist. That's how I came to know him. Okay. Spiritualist kyokka because of course omusango guliwo gwa ttaka na ndagaano yo si bwe kiri? N'ebyettaka engeri gya advertisinga ku mitimbagano as a land seller. He sells land and he buys land. So that is how I came to know him and I kept in touch to him. Okay. Kakati kati ng'ekiriwo just sooka we disclaimer nti si gw'osibisizza godfather because most people thought it was the case. Sinza amusibisizza naye nalabye ku mitimbagano olwajjo nga bisatulating nti no baamukuute but it is not me. So please, I'm not the one. Okay. You also have your own case. Nga bulijjo. Kati Yes. sooka otunnyonnyolemu. How did you get to connection yeyo? Because woba ogula ettaka ogenda ke Uganda, of course I believe nti godfather will manifest ku face. How did you get from knowing him as a spiritualist to the point of him buying you land? Oba okuguza ettaka. Okay. So I contacted Godfather. Alina enamba gy'akozesa ku social media. So neemubuulira ebizibu byange. And during that time, I was also ready to travel to come to Uganda. So last year, November, I came to Uganda. I met him face to face. Nampitiramu amataka n'atunda. Naye ng'ekyali kitutute e Uganda, nali ne mukwano gwange Omujamaica nga yeetaaga buyambi in spiritual way. Kati neemukwasa mukwano gwange. Namusabira like the way spiritual people pray for other people who are in need. Nenga, at the end of the day, it didn't work out. We ended up coming back with the same problem. So I brought back my friend. Kakati ogamba nti no waleeta mukwano gwo Jamaica ewa godfather amukoleko. Spiritualist is a very kind word. Basically godfather mulogo. Si bwe kiri? Mulogo bya kisamise. Everything in one, all the things in one. Yes, I can say yes. Yeah, kati ndoza bategedde bulungi. Kati oleso mu Jamaica amukozeeko. Amukozeeko kati n'annyonnyola eby'ettaka. N'aŋŋamba eby'ettaka atunda mataka biki ebyo. So I'd gained confidence in him because we spent three weeks with him. And he was always with us. Kati nembeera neyo confidence neŋŋamba bw'aba atunda mataka ate n'ekipande nakirabye mu ofiisi ye nti n'atunda mataka, then that's true. And he convinced me even when I came back to UK. He repeated the same thing. Tutunda mataka. Kati believing engeri gye nalaba n'ekipande ate abeera ku social media atunda mataka biki ebyo nga yeerangirira. So nembeera nayo trusty neŋŋamba kale kamuguleko ettaka. Yes. Kati nampeereza contacts ze, how to make payments, nandaga n'ettaka nga liri eyo e Karagi yali on the land on itself n'agamba we wano wenjagala okuguza. Nankolera n'ekipande ti kino kye kipande kyegenda okuteekawo ng'oguze. Ekipande yakiteekayo ne ku TikTok. Kakati kyembadde nkubuuza. Ate ani agezaako okukwata mu netiwaaka yaffe. Kati Gorrect kyembadde kati kyembadde nkubuuza Gorrect. Banga kiri ewamala okutegeera nti ebintu ebyakolerako ku mukwano gwe nga spiritualist tebyakola. Wali awo omaze okutegeera nti tebyakola we yakuguliza ettaka. Kati kino kintu tuzula ng'amaze okusula n'ettaka lwakuba mukwano gwange mukyalirako nnyo. Mukwano gwange mpanfe kale n'agamba naye Gorrect nkunyiiga ng'otwalako ng'ogamba spiritualist. Laba condition y'emu eyo. Tuge tutya.
ate nga amaze omugulako n'ettaka. Kati ogenda okusanga nti nno bye bakolerako ebya spiritualist tebyakola nga already omaze okubeera ng'olina professional relationship ne godfather omaze okugula ettaka si bwe kiri? Yes. Zirina endagaano ng'amaze okukola nampeereza kopi ku ssimu ku WhatsApp. Essimu yo sooka ogitereezeemu katini, sooka ogitereezeemu ku ddoboozi. Netiwaaka ye freezingamu, ekifaananyi kyo kifreezing. Ondaba kati? Kati nkulaba. Kati sooka onyonyolemu kuba wali obadde ofreezing. Ogamba nti n'ogenda okumanya nti ebintu ebya spiritualist tebyakola nga omaze already okugula ettaka. Ng'amaze okugula ettaka buli kimu kiweedde n'endagaano ng'agimpeereza ku gundi ng'agiweereza looya nga naye ampadde kopi ku WhatsApp. Kati this year n'engula tiketi. Kati oyo looya wamufuna otya? Looya ye naye wamutegerera otya? Wamutegerera ku godfather? Oyo looya namutegeerera ku mukwano gwange twakula naye eyo embaale eyo gye banzaalira twakula naye. So during that time when I was building kati ngangula n'ettaka ne mugamba ndi kugula ettaka naye neetaaga looya. So he referred me to that lawyer. N'agamba ono gwe trusting asobola okubeererawo mu bizibu byo byonna mwekwateko. So I took the contact from my friend. Then kubira lawyer, that is how we knew each other. So lawyer has no contact with the godfather at all. Just njagala tubere clear No. kati oyo okay. No. Okay, kakati omaze okufindinga out nti oguze ettaka ate tandikira oguze ettaka ate ebintu bya mukwano gwo nabyo tebikoze kati okoze otya? Kati nga nziramu ngula tiketi ndala. Ku luno najja nga ekigenderera njagala kumanya kituufu kyeki. Looya ngamba ettaka teririiyo. Nannyini w'ettaka naye ankubira essimu agamba gye riri. Naye godfather ye omufere is just a blogger. Biki. Kati when I bought a ticket, when I took a Kampala, the first thing was to keep in touch with godfather. Ne muweereza message ne mugamba wange ssebo. Ntuuse ntwala ku ttaka lyange. Nakulabye ku mitimbagano ng'ogamba lina ettaka erya Karagi lya Gorrect nga ogamba looya yaani mba njagala kumanya mazima nga munnaye nga nsaba sente zaki ez'amafuta nti sooka ompe sente z'amafuta ndyoke nkutwaleyo neemuweereze sente z'amafuta n'ampa tayimu twatuukayo nga ye taliiyo driver n'amukubira essimu n'amugamba owaaye tutuuse ku ttaka oliwa ng'agamba nzija naye nga tajja. He came at around almost 12 o'clock. Kati twatuuka ku ttaka neemubuuza ebitooke biriwa? Ebitooke tebiriimu. Ne ngamba driver nkwata ka video bangamba ku gundi ku video eri ku social media egamba mulimu ebitooke biriimu. Neemusaba endagaano yange. Tagenda kumpa endagaano yange ataddewo condition. Driver n'amugamba why? Kati ye kyamunyiiza because the car we are using around yali motoka ya mukwano gwe mpanfenfe naye nga mukwano gwe yamuvaamu. Kati ate emmotoka ye gye nkozesezza waya ne zivaako ne tukaayana n'agamba kale ngenda kuddiza sente zo. Oba oyagala sente zo genda onoonye third party nkuddize sente zo zonna sigenda kuwa endagaano. Kati yeno message sooka ogumiikirizeko kati basooke bawulire message eno. I think kyayogerako wano godfather kye yayogera. I believe so. Nsooke muwulirize. Poloti balansi yenna abulayo musasudde. Yenna tewali kibangibwa ku poloti. Yenna ku poloti tewali kibangibwako. Yonna misasudde byonna. Ab'ebitooke mbasasudde, abaaguli bonna mbasasudde. Kati ekyebuuzibwa mwanguyirize mufune third party nzije tukkaanye mbaddiza akasente kammwe oba si kyo bwe mbeera nga mwagala poloti mulina okunsasula
balance gwe manja ku poloti eyo yenna bwensasudde okuviira ddala luli neonsasula ne paundi zange 2,000 ze nakusasula manya ze nakole kati eyo ndoza kakati mutegedde gundi Gorrect kyagezaako kugamba nti bwe baakaayana ndoza n'amugamba nti njabadiza ssente zammwe si bwe kiri after that arguments kakati kati kiki kye weemulugunya mu kyo kubanga nze neemulugunya ampa endagaano yange anjagaza ki nasasula poloti yange sente zonna zaagwayo receipts nzirina akozesa numbers kati yali yeewaana wetwali Karagi ku gundi nti no ye akozesa amannya amalala okumuweereza ssente ne bwe n'agenda ku poliisi akolagana nabo alina abanene mu gavumenti baakolagana nabo yes alina abanene n'agamba ni bwe n'agenda mu kooti tebagenda amusiba is a spiritualist teri agenda amukwatako n'ankolomera n'agamba era nkukolomedde era nyinza okukola ekintu ky'otagenda okwerabira ng'ozeeyo UK ogwe n'eddala otambule bwereere gwe nange neemuddamu ku bintu byange ku ssente zange ddala ensonyi yali tazirina n'addamu nti ye nze sizaanya ndi spiritualist n'antiisatiisa era okuvaawo ng'endagaano yange tagimpadde nga tagimpadde n'ampeereza ne audio ngamba nubona agenda ku social media nubona agenda ku poliisi nubona agenda oti sigenda akuwa ndagaano yo ate tewali kye bagenda kumukola godfather bw'ogenda ku poliisi okuwaaba oba olabiseera akola sooka okadde mwako bw'ogenda ku poliisi bw'ogenda ku poliisi okuwaaba godfather oba olabiseera akolagana nabo abanya mukaneemu kanabbiri ngendo bw'osasula ssente ez'amafuta kati ekitegeeza kyogezaako kugamba nti ne poliisi kennyini tekuyambye ku nsonga zo zino saate wana n'agenda okuva bayaŋŋamba nti nubona agenda ku ate nga kituufu waliwo be yawaira polisi era bagenda okuvaayo nga tebayambiddwa nga godfather yabawaluzi kati ekitegeeza oyina abantu abalala b'omanyi nabo abali mu mbeera gy'olimu nti nno batundi amataka gaabwe tegali gundi tebagafuna for now saagala kulimba teri gwemanyi naye I'm so glad nvuddeyo ndowooza bwe banandaba me giving in my statement I'm 100% sure buli omu ajja kuvaayo ayogere ekikye because n'omusajja gwe twagulako ettaka lyennyini Alison yaŋŋamba abantu abamu banja ku ttaka eryo yennyini awo kumpi we nagula bangi ate tasobola kubaddiza ssente zaabwe ati Alison y'ono gw'ogamba ono Alison ye nannyini w'ettaka Alison y'ono bannaye abatadde y'oyo nannyini w'ettaka era y'ono gwe wagulako ettaka kati godfather ye yanimba nti lirye naye olwatuuka eyo lyali lya muntu mulala okay kakati kati wali oloopyeko ku poliisi yonna okujjako okutwala ekigambo kya godfather saate waana because waliwo gwe yatwala ku poliisi eyanyumiza gwe yatwala ku poliisi yali agenzeyo okuloopa musango gwe yagenda okuvaayo tayambiddwa ate godfather nga abasasudde ssente waliwo kweyembeera oba waliwo yakunyumiza saaliwo waliwo eyanyumiza kati saate waana ekitegeeza oyo naye ayina ebyo ebizibu kubanga ogambe tolina gw'omanyi naye ate ogambe waliwo eyakunyumiza ekitegeeza tewasiikinga justice through the police
Asate wana. Lakuba Yeah. yewana nnyo ne driver wange n'agamba totewaana olaba ali kwewaana nti teri mupoliisi atamumanyi. Yaŋŋamba n'okumuŋŋamba alina abantu mu gavumenti b'amanyi abanene nga Frank Kashumba abo bwe batyo. Kati ne bwe n'aloopa n'agamba era ggwe tolina n'abantu. Oli awo oli mulekwa kati oteewaanira bwereere. Hey. Kwegamba nze ndaba munaye ati kati owa musango gwo naye nze ngamba yakutiisatiisa butiisatiisa wandibadde ogenda ku poliisi n'owaayo musango gwo n'obeera nga tukirizibwa kubanga ye kakati ye godfather ye pulezidenti agamba alina abakulu b'amanyi abakulu abanene b'amanyi but me I'm nobody. I'm nobody will listen to me. Nanti everybody has kugamba bana Uganda fena tuina gundi tuina rights ku bintu byaffe tuina ne rights aba police system oba security system okubeera nga bakola ki nga balabirira emaali yammwe okitegeera kati olulala totiisibwanga yantiisa n'angamba Uganda yakyuka ne mu kooti bw'ogendayo tobeera n'eno oli Bulaaya olina na time ejja ogendanga mu kooti okuwoza ettaka. Uganda yakyuka omala na biseera bye ezizo bagenda zirya. Anagamba gwe ne looya anyinza obbasira ne mbateeka naye eyo mugundi mu kkomera omunaaba mundeetako ekyo bw'atyo bwe yatugamba. Anti kakati abanene b'amanyi nga Frank Gashumba naye yali atunkana misango naye bamuteekako mu kkomera. Nobody is above the law. Tewaba omuntu akubuzaabuza nti there is anybody who is above the law. Tewali muntu alina right kukozesa gundi scare tactics okuditaringa to try and pursue your justice. Yes, police system eri corrupt ekyo tukimanyi naye woobanga togezezzaako kugendayo. Ate ng'otutte ekigambo ky'omuntu ogamba nti ne yakunyigiriza nakyo tekibeera kwegamba kibulamu naye kakati gwe kakati kyetuba twagala okutegeera kati ettaka lyo yalikuwa do you have access to the land? Yaŋŋamba kasita ngendayo yagamba baawo baneighbors abali ku ttaka kasita nninyawo n'ekigere kyange bwe nti bayite poliisi. Kati neighbor nankubira essimu n'angamba Gorrect godfather atugambye kasita onajja wano ogwokubiri nti ojja kulambuula ettaka tukuyitire poliisi bakukwate bakusibe. Kati ekyo kyakutiisa kubanga as far as ekyo nakyo kyantiisa because the neighbor who told me this I trust him Brian ye yali yeewaddeyo okunkuumira ettaka lyange until I start doing anything on land, I start building. Nekati Brian oyangamba nti tojja godfather abadde wano ng'agamba oyo omukyala yagamba ne chairman bankwate bansibe ku ttaka eryange chairman w'ekitundu chairman yennyini w'okukitundu yakusayiningira naye oba yasayininga ali ku ndagaano yamugamba kasaaninyawo bankwate bansibe. Ati kati bonna kati be bamu kubanga kakati woba ogamba nti chairman eyasayininga ettaka libeere liryo ne godfather ate nga y'omu agamba be bateesa ne godfather bakwate so that means bonna bakolagana ate mu speech nakizuula because ne nannyini w'ettaka Alison they are three of them chairman Alison ne godfather bakolagana kati oba sente baazirya. And they try to lie to me that nettaka eryo kankubuulire si lya gundi bino ebyekyapa lya how do you call this land without a chapa erya kabaka eryendagaano erya gundi eryendagaano si bino kuliko chapa biki eryo erya liizi ery'ekibanja Okay, kati munjogerayo kirabise nti abantu basatu chairman n'akuguza oyo ani Charles gwogambye nannyini w'ettaka Alison Aijuka Alison Aijuka kakati Alison
godfather ne chairman, you believe nti no be bali mu lukwe okufutyanka ettaka lye? Ate bambuzaabuza, baali bambuzaabuza kati godfather we nasasula essente z'ettaka ne ziggwayo. Waliwo essente ze yakwata n'agamba because he has been supervising on my project at Gayaza. N'akwatayo millions nnya n'agamba kati nze neesasudde zino zange kati kwate millions endala ennya ozwe nannyini w'ettaka. Ne ngamba how come you told me to pay the land, I finished paying the land and again weddiziza millions nnya nga sikusasudde nga ki supervisor wa project. It doesn't work like that. Kati when I came there nagenda okulaba nannyini w'ettaka nzanya kaneemu kanabbiri ngendo wa chairman naye ayogera ebitakwatagana, godfather aze ku ttaka naye ayogera ebitakwatagana, endagaano agaanye ogijjayo. I was so emotional, so disappointed. Ate ez'amafuta nze namuteeramu esente z'amafuta okuvuga emmotoka okuva gye yaffera ye Nansana gy'abeera paka e Karagi. It is me who filled his car. Kyokka n'ekirala kye nazuula esente zange ze yaggyamu nga njawulo yagula emmotoka eno, is it I don't know names about cars. Naye there is a car he drives. Kyokka eyo emmotoka esente zagula eyo emmotoka, it is my money he used to buy that car because when we came last year yali ku kagere kyokka nga dependingira ku ffe with the transport. He didn't have a car. I was so surprised. Ffe tubeere no tukola tetwebaka tubeera mu stress. Tubeera mu stress. Kati nate tunabagenda eyo kati kankubuuzeeko Gorrect. Omuntu ayinza okugamba nti no oyinza okuba nga oblackmailinga godfather obanga mwalina relationship obanga ebintu byaggwawo oba kaŋŋambe byaggwawo n'olyoka ovaayo otandika omu blackmailinga. Soko kwegamba njagala tukole ki? We iron out any possibility of blackmail kubanga munaye ku channel yaffe sisobola ku blackmailinga godfather. Ekisooka ndina receipts zange, ndina evidence zange zonna nazisevinga. N'ekirala sisobola kugwa mu mukwano ne godfather. Godfather family ye ewuwe twatuukayo when we came there alina family, alina mukyala we, alina abaana, nange ndina abange. I'm a responsible woman. So I can't come out and blackmail him. Zendukulwanirira ndagaano yange. Ampe endagaano yange because tamanja nange simubanja. Endagaano yange kulwa antiisa ajja kunsola eddalu. Sebo yankolomera n'okunkolomera nti nja kubonaabona nsiiraanire eno ettaka alyeddize. Kyokka n'ensonyi tazirina. Tebaba nazo. Kiba kizibu omuntu wabeera ng'akoze ekintu. Kati okay omaze okunnyonnyolawo nti no tewaliwo blackmail egenda mu maaso gw'olwanirira kintu kyo nga kyo. Nze nwanirira ndagaano yange, ampe endagaano yange. Ye yangulira ettaka, endagaano yange agyagaza ki? Kati ery'ettaka kati bw'abanga takuwadde endagaano omanyi ki oba ettaka weeriri? Kubanga labayo ogambye tebakukkiriza yadde kulirinnyako nti bajja kuyitira poliisi. Twatuukayo yantwalayo n'ebitooke bye yagamba nti yabiteekayo tebiriiyo. And before I came to Uganda yali atidde. Kati kandabe obukakafu buno bw'ettooke ng'agamba nti no yasimba ettooke oba yeeno? Odi eyasembayo eyo. Bali kubuulira. Godfather alina kye yakola ku site. Obugungi okwo kuliko emirimu egyali gikolebwako ng'okusimbako ebitooke kyetaagisa ssente zaazo kuba ebitooke bye guwagamba obisimbako. Njagala amafuta ne time y'olunaku olwo nanga bye compensated.
kati eyo audio mugiwulidde kansooke njiddemu agamba mbuno yasimba amatooke ebitooke nabitya katuwulire. Okugundi okwo kuliko emirimu egyali gikolebwako ng'okusimbako ebitooke kyetaagisa ssente zaazo kuba ebitooke byeguwagamba obisimbako njagala amafuta ne time y'olunaku olwo nanga biri compensated. Kati yeyo audio ng'akugamba ebitooke kakati ke kano mbadde njagala mbazanyire ka video kano nga omaze okulinnya ennyonyi ogenzeyo olabye nti tekuli bitooke. Mulimu mwogo godfather yali ku Facebook ng'abuulira ensi yonna ettaka mulirimu ebitooke nze sibiraba mwogo simulaba tokalaga mitwalo 8 ebyange byebyo. Kati ndowooza mubirabye nti bannaye tetwagala kuwaayiriza tubeera na bukakafu ye kakati ye omukulu godfather yagamba nti yasimba ebitooke era yeetaaga compensation naye omukyala yali yagula tiketi n'alinnya n'addayo e Uganda ettaka ka video kako mukalabye nga temuli mu bitooke kankaddemu munnaaye. Mulimu mwogo godfather yali ku Facebook ng'abuulira ensi yonna ettaka mulirimu ebitooke nze sibiraba mwogo simulaba tokalaga mitwalo 8. Ndowooza akagundi mukalabye basically teyasimba bitooke naye ayagala compensation kubanga gatuwulire otegeera because of the fact nti no tetwagala kukola ki tetwagala kuwaayiriza tetwagala teekawo mbeera yonna yonna yakuwaayiriza ate madamu akakasiza nti tewaliwo blackmail yonna agenda mu maaso. Kaakati oyogeddeko kya projekiti ye yeggayaaza okuzimbako kati otegedde nti no godfather ettaka aganye kuwa endagaano lwaki wali osigadde omukkiriza okusupervisinga projekiti ye yeggayaaza? Nedda, when I came there, I'd already sacked him. Ku supervision yagenda na okay yalina n'obutaakaanya ne engineer nga balina gundi zaabwe ezo differences zaabwe ezo kati n'ekirala n'enkizuula ng'ennyumba yange gyakozesa ku TikTok okufuniramu ki bakasitoma ng'agenda ku TikTok ateekayo projects zange agamba zino ennyumba ze tuli kuzimbira Munnabulaaya ali ebyo tuzimba tukomyewo wano nga kwafunirako abantu ate kwafererako abantu. Kati nze nali sikimanyira oyo n'ambuulira n'aŋŋamba okimanyi nti godfather afera abantu ng'akozesa project yo kati bw'okeera n'ogenda ku site n'osanga nga baagimenye abo baafese nga basunguwadde ne bagenda ne bakola ki ne bakolawo ekintu ekikyamu. Kati nenkwata essimu n'emukubira n'emugamba genda ku TikTok osanguleko amayumba gange gonna g'otaddeko when advertising. First of all, you're not building that site, you're just supervising. As a supervisor, you have no right to put my properties and mentioning me on TikTok. Woba onoonya customers, find another way of advertising your project. N'asunguwala awo ne yeekyanga n'ayomba ne looya wange akakasajja kasiru biki n'enkola ki n'enkitta. He listened and he stopped putting that project on TikTok ne ku site n'avaako n'oyo yali anzimbira naye n'emugoba n'enteekawo abantu bapya different people from northern. Kakati kama wategeera nti no waliwo embeera already mwali mufunye obutakkaanya ku ttaka then no stopping okusupervisinga kwegamba wali omutaddewo because of course mubadde mufunye professional relationship n'omugamba ndabirira ne ku project yange. Yes. Okay, kakati kitegedde
kakati wano wagamba nti naakubanja mweno message gyagambye gye tusoose okuplayinga bwagambye nti akubanja alina ssente yonna gyakubanja. Godfather wabanga alina amazima ng'atya Katonda taamanja nange simubanja ate nze yanibadde ng'amubanja yanfera esente zange n'akola ki n'agulamu emmotoka kati nze amubanja naye nze taamanja wadde 10 because when I was there last year we even catered for him in the hotel ng'asiiba naffe from morning till evening. Till evening. Kati when I came back for the second time, awo ne ndyoka nkizuula nti maama omuntu gwe mbadde ndiiringa naye ate nze nali muyita big brother nga buli gwakuba essimu ndi ku mulimu nga bwe nziramu big brother everybody wants to hear his voice. Is that a big brother? I was calling him big bro. Nga mtwalanga brother wange because I don't have anybody to help me in Kampala. Kati nga gwe nensize. But this time when I came back for the second time, Katao, that is when I woke up. Nengamba, okay, so you can trust someone. Na kugulire chintu ate na chediza ate na yagala okutta. Kuchintu ekicho, somebody wants to kill you because of your own sweat. Okay. Inako ogambye nti nayagala kutta. Soko nyonyole kwe yensonga. Ayina engeri gyakutisisiza. Antisa n'amalogo. Amalogo ajja kunsindikira eddogo n'okukolema n'ankolemera ku byange bye ntuuyanidde wano abyeddize nja kukola ekintu ky'otagenda okwerabira olwo mba ntiisa ntye. And I'm so happy I've come out to speak this because bulijjo mbadde ntya nga ngamba bwe naayogera yagamba neeno waliwo baamanyi they can come to my address. Amanyi baamanyi e London eno nti spiritualist amanyi buli omu mu mawanga kati bulijjo mbadde ntya ng'ekintu kinsiba omumwa naye nga buli bwe nzijjukira ettaka lyange nga mpulira zeena nzigwawo obusungu zeena nejjusa endagaano yange gifuna entya. Era olabika ng'okozeemu kuba kano akafaananyi wali olabika kano ka video wali olabika ng'oli kikyala kinene obadde oli ku stress. Birowoozo ndowooza nnyo obudde kintu kyo owulira nti oli kutya ne Uganda ntyayo can you imagine ewaffe kati ntyayo e Uganda antamizza ewaffe nze nkolerera ebintu byange okudda njagala kudda omuzira nguveemu tukola nnyo tetwebaka tubeera mu stress era naye akimanyi essimu ze zonna yali ankubiranga kiro nga ndi ku shift era nga buli bwe ngamba hello big bro mikwano gyange boona ba colleagues boona bavaayo baagala kuwuliriza eddoboozi lye even if they don't understand Luganda. That is how much I trusted him, but I was so disappointed okunfuula musiru angamba ni bwe naaloopa ni bwe naakola ki. Of course I've been seeing people reporting at the police station. They are not helped. They go to the court. Omusango tebagukwatako era naye yakiŋŋamba after all you're not best in Uganda, you're best in UK. Teri agenda kutunuulira, teri agenda okuyamba. Kwegamba nanfuula musiru. Ate oyogera y'okola night shift nzibu nnyo. Zikoleka yakubanga night shift nga nkubira era bwe ngamba hello big bro. Nga buli omu, all my colleagues, where's your bro? Is that your big bro? Can we say hello to him? Ngamba bino bya business. Naye mu kwogerako olabika nti weesiga nnyo abantu gwobadde weesiga nnyo buli omu weesiga kati bajja ne sweet. You know, I've come to realize most Ugandans, they have sweet talking. Omuntu
y'omu spiritualist, yatunda mataka, ye advisor, ye driver, yatunda mamotoka. Choka, they come with that sweet words whereby you end up trusting them. Godfather w'omulaba ku social media ng'ayogera ebintu, you think ono omusajja by'ayogera birimu sense. Naye ate w'omutuukirira, it is another chapter. Ffe twali tumwegomba nnyo nga we tumulaba ku social media n'ono omukyala gwe naleeta bamusabire nga wembeera ku social media nga mugamba munno wuuno tutuula even 2 hours at a break time tuwatchinga Godfather yawa advice yatunda mataka yatunda mayumba yagula amataka kati kwegamba I thought he was genuine. No, there is something not right okukolagana naye oba already ng'oli fixing otandise biraba after. Nabiraba after payments, everything, receipt, wano weyangambira nti teri kyogenda okunkola. You can't do anything to me. Nubona alopawa. That is how. Ngagamba nti toyina kyogenda kunkola because ekyo kikulu nnyo, reason being. Ebyo byonna happening nga tuli ku ttaka kwennyini. Kati we twali tuyomba. I didn't even get twayomba nnyo. Chance y'okurecording nga sigirina. Nga ndimusaba mpendagano I'm going back. I've got few days to go back to UK. So, Nangamba tagenda kumpendagano. Kati weerwanira kubanga oyagala kutereza bintu byo o relocating back to Uganda kubanga okooye si bwe kiri? Nkoye ate akutiisatiisa alina abantu abane kyokka in your own country, so that means I'm not okujjako Frank Gashumba gw'otugambye alina omunene omulala gwe yali ayogeddeko naye Frank Gashumba tali mu gavumenti si wa poliisi mbalina abanene kati ye Frank Gashumba oba omutiira ki ye tali mu poliisi tali mu gundi otegeera naye bw'aba yayina emisango gya defamatory yagenda mu kooti bwe yali atunka ne Tina Fierce okitegeera kubanga era yangamba n'okungamba teri kyengenda mukola endagaano yagirina kwegamba ali kungamba if I want the endagaano I should give him 8 million to 9 million for what, under what ground? Yavaayo nakola video ensi yonna eyo video esembayo ettaka lyange naligula nasasula lyonna esente zaagwayo. They have a right to look after the land until I come there, and when I come there they will hand everything to me tuyawukane mu mirembe, and that's what I did. Waliwo omukyala aliraana eyo bamuyita Gorrect. Gorrect wamujjukira estate y'omukalagi omwaka oguwedde gye twalituunda. Estate eyo yali nnungi nnyo, yali ku kkubo kwennyininyini, ekkubo liraba. Estate nga yeeno yali nnene abaagirabako, kalagi tawuni eri wali nga gy'olaba, oluguudo lwe luli wali, mmotoka obeera osobola okuzirengera nga ziyitawo mu luguudo. Gorrect yajja n'agulako kuno poloti 2. Poloti zino zezo z'olengera awo mu ebyo ebigundi ebyo ebikondo bye twasimba bino. Gorrect bw'agula kuno poloti 2, Gorrect aliraana nnyo eyo, naye poloti ye ntwala obutemwana n'obuvunaanyizibwa obw'okukomawo ku estate eno wadde yaggwawo abaagigulako abasinga bali mu Uganda, naye ate ntwala omutemwa n'obuvunaanyizibwa obw'okukomawo n'endabirira poloti ya Gorrect eno gy'olaba awo eriko ebikondo ebyo byasimbako ezo enkondo. Nagamba nti bw'ogula poloti mu Uganda ng'oli mukuba kyeyo mufuna nnyo okusoomoozebwa kw'ab'eŋŋanda abakomawo ate ne baagala okuzitunda, abakomawo ne baagala okuzikolerako ebyabwe. Nze bw'ogenda mu Gofa properties n'ogula tujja kulanga bizinensi ye wano
Nanti kati muwulidde video mugirabye akonfaminga nti Gorrect yamugulako poloti 2. Mu video bannaye tetusala mugambo. Video yiyo mujira ye kennyini nga konfaminga nti yagulira Gorrect ettaka. Kati obuzibu Gorrect ensonga emugiwulira agamba ayagala ndagaano ye ayagala ttaka lye. Muwulidde ye kennyini yagenda ku site ye kennyini n'abalaga nti omukyalo ono yamugulako ettaka. Basically omukyala tamuwaayiriza, si blackmail. Omukyala ayagala bwenkanya. I think sooka obuulire era yiino wano nga agirambye n'ogiramba. Kaakati sooka Gorrect obalaba nti no yali abamanyi wano nga abawerekedde ne ku airport. Tetulina mugambo gwe basala nti munaye atisiza okusiba obukutukutu bwaffe. Naye ffe abantu tujja baleeta boogera amazima gaabwe okitegeera. Kati oyagala anti kati ekooti y'abantu yadda ku social media nga bulijjo because of the fact nti police system naye eri too corrupt. Kyova olabanga naawe wakakibwa okubeera nti obeera mu kusirika. Kati oyagala ensi ekuyamba etya? Njagala banyambe godfather mpe endagaano yange. Seeka Siria mulaba nkoze n'okukwoga. Esente ze yatwala mpitirivu nnyo n'amaanyi. Ezinsologamu ennyumba n'ettaka eddala. Kyokka esente zange ze yakozesa okugula ki mmotoka ye. Okotereza esimu ebuukabuuka bannaaye. Sooka ogitereeze muleka udia. Okotereza esimu. Mbadde nkubuuza esimu ebuuse nkulaba. Kati mbadde nkubuuza nti kati oyagala ensi ekuyamba etya? Ekooti y'abantu ekuyamba etya? Njagala ekooti y'abantu enyambe godfather mpe endagaano yange. Sirina sango taamanja nange simubanja nze ambonyaabonya antiisatiisa agamba nga bw'agenda okunkola ekintu ekikyamu. Kyenkola ki? I'm not good in Luganda. Something which I will never forget for the rest of my life. Oka nkolomera n'okunkolomera ku kintu kyange ku sente zange sirina musango. I've never done anything bad to Godfather. Even when I bought the land, I trusted him as a brother. Ate n'ekirala nze nali mmanyi nti ki company ye agula mataka n'atunda. But when I reached on the ground, muntu mulala yali atunda ettaka. Ye yali acting as a blogger. Bano ba blogger b'amataka. Broker. Abatunda amataka. Ne kinzigwako. Nengamba bulijjo mbadde ndowooza ono omusajja alina Godfather's properties nga bw'olaba vidiyo eyo gy'abadde ayogerako waggulu ateekawo Godfather property. Vidiyo yali ku TikTok nga advertisinga gundi zange zino zenkola eggayaaza projects zange. Ateekako Godfather's property biki n'ateekako namba ze n'afererako abantu ku bintu ebitali bibye. Naye apart from that, nze mpe endagaano yange, that's what I want. Oba anzirize sente zange. There is also another option. Okunziriza sente zange nga bwe yagambye mu audio. Tasobola okunziriza sente zange, which I doubt. Sente zo zirabika zibeeranga ziyinza okuba nga teziriiwo. Okitegeera. Kakati of course nga omanyi kino tewateking a route ya kuloopa. Okugonda police. Taking a route ya kuloopa because ye kennyini yayogera n'okwogera nti nubona agenda wate wali kye bagenda kunkola. Ogenda
tango Ulaya nga sente zo bazidde weerere buli gy'ogenda police station kolanga na poliisi kati ndoopewa olaba ne looya wange yamuttakisa n'agamba nze nnyinza okukusiba gwe tonzanyirako nkolagana n'abanene kyogezaako okugamba lwakuba egundi yo netiwaaka yeegize kyogezaako okugamba nti no yatiisatiisa ne looyawo ate nga ye looya yamutiisatiisa asatiisimye wanti ne bafuna obutaakaanya ne mbagoba bonna ne mbagoba ku site nendeeta gundi nendeeta gurupu empya okunkolera projekiti yange okutuuka awo weeri saawa zino naye ate ne ku projekiti waliwo kye yateekawo okulemesa abantu okukolawo emirimu projekiti eyo mpise mu bizibu nnyo mu projekiti eyo kati gwe olina birivu nti naalina kye yateekawo ku projekiti y'okubeera nga tetambula bulungi because he calls himself spiritual he's capable of doing anything olaba ayagala ku olaba antiisatiisa ku kintu kyange ate nga taamanja nange simubanja obusungu buvaawa obusungu abugjeewa ekintu nakigula he agreed to hand off me faith in good way in trust buli omu agende lulwe why is it when I came there ate nadda mu muzannyo anzanyira ku bwongo tayagala kumpa gundi endagaano yange ne sente tayagala kuzinziriza kasooka otunyonnyole kubanga there is something no right kuba obusungu bw'oyogerako bungi yagezaako kuba nti ateekawo embeera y'omukwano oba okukwana oba mwebakako mwekka okunkwana okay that one saagala muwaayiriza teyantuukirira in person nti oba Gorrect nkwagala oba biki nedda ekyo takikolanga twali mu bizinesi nga bino byagamba ntunda mataka ntunda mayumba oba oyagala kuba ku nnamba eno and even when I approached him alina enamba zebbiri ezo ze yampa zaafererako abantu era oluweereza ssente simanyage n'abeera n'enamba ze 3 personal 3 numbers kati omuntu omu alina namba zinga 5 ndina ne evidence nga yeewaana I have 5 numbers ebbiri zokka z'omanyi ziri 3 tozimanyi ng'ali mu kwewaana ze kyenjagala mpa endagaano yange let me go in peace let him also go in peace tuwawukane mu bulungi naye nga endagaano yizo kibanja naye ly'ettaka weeriri kubanga ettaka twatuukayo yantwalayo ne nannyini w'ettaka yaliwo anti okutwalayo tekitegeeza nti likyaliwo omukwano you have to olina okuvaamu naivety ekizibu ekiriwo nti n'abantu kasita balwa nnyo e Bulaaya ne balwa nnyo mu zino ensi ez'e bafuuka very naive on what's going on the ground abantu e Uganda kakati bafuuka bafere ge mazima kakati tosobola kubeera nga weesiga buli muntu ekyokubiri omuntu ne waabanga akulasa ettaka tekitegeeza nti likyaliwo ettaka liyinza okuba nga lyavaawo nga weeriri ddyo physically naye nga lya muntu naye nga yaluguza mulala I believe in that as well kati nga tonnaba kubanja ndagaano olina okukonfaminga nti ettaka weeriri first of all okitegeera olina okukonfaminga nti n'ettaka weeriri first of all kuba oyinza obanja endagaano era n'otwala mpewo endagaano kibeera kipapula si bwe kiri yes kati olina okufuna endagaano n'ettaka so okwegamba simanyi ye gyali simanyi kigenda mu maaso naye nga bw'onnyonnyodde ensonga yo nkulu abantu bafereddwa nnyo nga bagenze e Bulaaya abantu babeera e Bulaaya ne balowooza nti ebintu bikyali mu 19 what ebintu kati byakyuka naye nga kyogerako naye yakiŋŋamba n'aŋŋamba Uganda gye waleka n'ogenda eyo Uganda
gano nini mwenda kudi milioni ya ni mwenda zaki nange simubanja nanyini we naye omubuuza agamba balance yena bamusasula sente zonna zaggwayo. Manai, apologies. Ngamu manyi munai family issues. Anyway, kakati kyogamba nti no obanje ettaka. First of all, we have to ascertain the ettaka weriri. Secondly, we have to ettaka lino okubeera in combination with endagaano. Si bwe kiri? Yes. Kati toyinayo mediator yonna otuusa otya ku kisenge kubanga gwe kenyini ogambye oli very very stressed olwabino tewaliwo muntu yenna gwe wasobola kufuna kwogerezeganya ne godfather okugazaako okubeera nti akuwe ettaka lyo. Okay. Wetwagenda ku ttaka nali ne driver n'abo abali ku ndagaano aba signing nga bali kumwegayirira ampe endagaano yange, but he was insisting ng'ali kumbalira sente zendi supposed to mpe nanyini baneiba ku ndagaano nabo baaliwo, driver yaliwo, kati millions mwenda yali azaagazaaki. Kati n'ayingira mu motoka n'agamba kale genda onoonye kati awanyira ku bwongo kigenda avuga emmotoka n'atema ku ttaka eryo erya Karagi. Udyoyo eriki bwe yaddayo n'amulookinga buli wamu, means that we don't keep in touch endagaano agyeddiza buli kimu. So tewaliwo any mediation yonna nti oba he is not keeping in touch era gwe okuvaayo ku media lwakubanga owulira nti toyina choice. Sirina choice, yamblockinga buli wamu era buli bwengezaako omuweereza message nti mpa endagaano yange ssebo nze sirina musango wonna yamblockinga. Ate n'aŋŋamba ni bwe naagenda wa oba poliisi oba kooti oba ni mala biseera. Nze ndi weena best in UK tebagenda kuntunuulira nako. Uganda yakyuka. Yeewaana n'okwewaana ng'aneewaanirako. Aneewaanirako era nankolomera gwe ensi ejja kuyuza ojja kuyugayuga ate bonna nzaanyirako nja kukola ekintu ky'otagenda okwerabira. Ku kintu kyange ekitegeeza olw'okutiisatiisa. Antiisatiisa aŋŋamba teri gye ngenda omuloopa. And is a spiritualist. Ne mu nju wano nyinza okubeera wano n'ayingirawo ne neebuuza wano mu nnyumba yange yayingiddewo atya. Bw'atyo bwe yakugamba n'obikkiriza ebyo. Yes, is a spiritualist, is capable of doing anything. Naye obirievinga nnyo mu spiritualist, which is very beyond omuntu obeera UK, obirievinga nti he is capable of anything. Yes, bw'atyo bwe yagamba. Bw'atyo bwe yagamba. Anti bw'agamba kiba tekitegeeza nti you have to believe everything everybody says, muganda wange. It doesn't go like that. Okitegeera. Kubanga kakati
bannange muwulidde omukyala ono muganda waffe fellow hustler, she's a hustler like everybody else bannange. Abantu abakolagana mu poliisi, abantu balooya bali legit abatali bafere, bannaye muntu reach out to Gorrect, omukyala afuna obwenkanya ku ttaka lye, okitegeera avuddeyo to cry kubanga yawulira nti naanyigirizibwa, yatiisibwa nti bajja muloga, bajja mukola ebintu to the point nti no owulira ne mu kwogera kwe ye kenyini owulira nti ali manipulated so much nti abelievinga nti omuntu asobola okubeera e Uganda najja wano nayimirira kitegeera. Kakati first of all Gorrect tugenda kufuna abamu ku bakugu following ekesi yo kubanga tesobola kuleka mu bbanga. Banange mbasaba mu nnyambe mbadde ntyanga buli gye mbeera ndowooza ku ttaka eryo n'endagaano. Actually bw'aba nkomezzaawo ssente I'm ready to forget everything ettaka alitwale n'endagaano ye. Endagaano ndina kopi. Ku ndagaano okwo yateekako amannya ge almost 3 names, one person as a witness. Era even questioned him. Endagaano eno gye yakola olowooza yateekako abantu 3 ng'ate eyo omuntu omu. Y'omuntu omu kati ababiri be ba neighbors. Neemubuuza gw'amanya g'amatuufu gwani? Gwe weeyita Saddam Ssennoga, weeyita Mukiibi ki? Mikiibi is it Andrew? Weeyita Owori, wuuyo gwe Roni. Amanya g'amatuufu n'agamba nze tomumanyirira tombuuza. Kati neemulimba nti ngenze ku poliisi questioninga kati ku poliisi obadde onoonyerezaako ki? Ki ekyakututte ku poliisi? Ate nga namulimba bulimbi ne mugamba va ku poliisi kati. Bangambye oli kafeero oli kasajja kabbi. Waya ne zivaako. Ku poliisi wabadde onoonyayo ki? Kati nze onoonyerezaako biki? Tamale mirundi Junior okola mu ttaka, please reach out to this lady. Reach out to us. Manager waffe Jose keeping in contact mukyala mu muyambe azuule ettaka lye oba endagaano ye weeri. N'abo abantu abakola mu poliisi bannayo baleeta omusango guno temukola bya kifere kubanga is already exposed to the media. Tujja bateekako nnyo eriiso okitegeera. Tujja ku making sure kubanga kati abantu babeera mu kunyigirizibwa because of a lot of corruption. Omuntu n'abeera nga talina kyakolaga. Kubanga omukyala nga we mumuwulidde, omukyala mumuwulidde ayagala kuddaka, ayagala kusetinga bintu bye kuddayo kaakooyo okuli omuzira. Tegeera. Abafere kati